Omusajja bamuyita Benzolili Smotrich nga alina emyaka 44 nga ye finance minister ow'eggwanga lya Israeli since 2022 nga ye mukulembeze wa political party mu ggwanga lya Israeli gye bayita National Religious Party. So yabadde ku interview emu nga bamu-interviewinga ku TV station emu mu ggwanga lya Israeli n'agezaako n'ababuulira n'abasigira ekifaananyi n'abasigira ekifaananyi ekituufu eky'ebiruubirirwa byabwe eby'okuwamba ettaka. Tawakana nti babba ttaka, tawakana nti bawamba ttaka, ebyo takiwakanya, wabula kyagamba nti tebannaba batandika butandisi bagenda kukikola mpola mpola mpola. Openly tebakyatya na kutya bano abasajja bagamba ensi tugenda kutta abantu tutwale ettaka lyabwe mpola mpola mpola. Ttaka ki lyayogerako? Yagambye ebitundutundu bya Jordan, ebitundutundu bya Egypt, ebitundutundu bya Lebanon, ebitundutundu bya Saudi Arabia, ebitundutundu bya Palestine, ebitundutundu bya Syria. Onfuna bulungi, ebitundutundu bya Iraq. So katandika butandisi kyagezaako bagamba, that is the interpretation. Katandika butandisi gwoba okyalowooza nti bassa abantu mu Palestine bamalawo. Waliwo comment emu gye nalabye oli ng'agamba nti ayagala batte buli kimu n'ebiwuka mu Palestine. Ndowooza yabadde Patrick UG waneeno. So nenjagala nfune like nchatinge naye. In fact ndowooza nja kutandika kukola lives oba ku YouTube oba waneeno tusobole okufuna endowooza z'abano abantu, kuba Patrick UG Munnayuganda naye twetaaga tufune entegeera y'abano abantu abagamba nti oyagala batte abaana abatalina musango, batte abakazi abatalina musango, batte abantu abatalina musango, babamalewo, batte n'ebiwuka. Bwe yagambye ebitambula, yagambye tayagala kulaba kiwuka kitambula mu Gaza. So what is his passion mwene embeera? Because ombuuza ekibuuzo nti mu Gaza oba mu Palestine mulimu abantu ababi ba criminals. Of course oyagala babatte babakwate, yes. So is also the other side of Israel. Onfuna bulungi. So ono omusajja abapaintingira vision. So gwe yonna followinga wano kano katandika butandisi bino byowulira gye bagamba mbu tebaagala Iran ebeere na nuclear, tebaagala Iran ekole bweti, tebaagala Iran ekole bweti, lwansonga yensi yokka esigadde mu katundu ako ebayimiriramu ne bagamba no, don't cross that line, no, don't do this. Ate nga babeera bamanyi nti the repercussions or the price they will pay when they do it will be high. Mufuna bulungi. So ogenda kutunuulira United Nation bino ebibiina byonna ebiyimiridde awo nga bano abasajja batta abantu ekyeyonoonere, bagenda insi ku nsi, Iraq, Libya, Afghanistan, Syria yiyo, Palestine yiyo, kati bali mu Lebanon, nga UN weeri etunula tewali kyekola. Onfuna bulungi. They are not going to do shit. So bano abantu ababeera mu region eno nze mbasaasira bwe banaaba tebayize kuyimirira on their own 2 feet ne bava mu ebyo ebyekisirusiru nti olw'okuba babayise ba terrorist nti balina kusirika busirisi, bano abantu bajja batta babamalewo, because that is the goal and that is the target. ka video kaako keewulirire. הריבונות של ישראל מתחילה בים ונגמרת בנהר. בשלב הזה או שבעצם אנחנו גם יוצאים מעבר הירדן? בשלב הבא. בסדר, לאט לאט. כתוב בחז"ל שעתידה ישראל, עתידה ירושלים להתרחב עד דמשק. זאת אומרת, אנחנו... רק ירושלים, עד דמשק. Bezalel Smotrich a une vision maximaliste de la terre promise. Elle inclut les territoires palestiniens,
mais aussi des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite.